Ssabawaabi wa gavumenti Lino Anguzu akakasizza nga Wofiisi ye bwekwataganye n'ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzibu emisango mu kunoonyereza okugenda maaso kw'abadde omukubiriza wa palamenti Anita Annet Among ku byekuusa n'obulyake awamu n'obukenuzi. Anguzu alaze nga Wofiisi ye bweri mu kuwa obuyambi obusookerwako mu kunoonyereza kuno. I'm not sure whether it's just the Speaker of Parliament alone or the institution of Parliament altogether. All I can tell is that we're aware that there's an investigation ongoing by the CID, and we are providing background support. And when the time is due, we shall update on what is the status is and what is happening. Ono wabula ategeezza nti mu kiseera ekituufu bakuvaayo balaga okunoonyereza okunaaba kutuuse saako n'ekiddako. Ono kyokka ategeezza nti tebasuubira kuddamu kugulawo fayiro ku bikwatagana okubulankana kw'amabaati agaali ag'abawejjere b'ekkalamu gye byalabikiramu n'abadde sipiika ono ng'agamba nti fayiro zino ezimu zaanoonyerezebwako okutuuka mu kkooti era ezimu ne ziggalwawo nti okuddamu okuziggulawo okuggyako nga waliwo obujulizi obujja obuleeteddwa. I am not reopening the old cases. Those cases were considered by the office, and those that were meriting prosecution were prosecuted. Those that were not meriting prosecution were closed, and so we are not reopening those investigations unless there is new information that merits the reopening of those investigations, which I have not privy to yet. Lino Anguzu era ategeezza nga Wofiisi ye bwewagirira ddala ebyokulwanyisa enguzi wansi w'ekisanja kino omukulembeze w'eggwanga kye yayita ekya no more sleep, ng'era agamba nti azze afuna okwemulugunya okuweererako ddala mu bantu ku bawaabi ba gavumenti abagambibwa okusiiwuuka empisa era nti abamu bateekateeka okubatwala mu kakiiko akakwasisa empisa. For the specific cases that have been reported, Farouk, we have investigated them. This morning I was just considering disciplinary action we are taking against very many prosecutors. Some of them we are going to retire them, some of them we are warning them, some of them we are demoting them. But all these are efforts at addressing unethical conduct. Ono era alabudde abantu abagezaako okuwenguza abawaabi ba gavumenti okukikomya nti kuba nabo babeera bazza musango. But I also want to appeal to members of the public. Corruption is just a function of public conduct. If we don't corrupt the prosecutors, there is no way the prosecutors can be corrupt. Sometimes we are the ones who corrupt them by trying to influence them to decide one way on their cases, when ideally the law is that they should decide another way. If we refuse to be corrupted, there is no way prosecutors can be corrupt. And so I am appealing to you, members of the public, to support us in this fight. We can't do it alone. Lino Anguzu bw'atyo asinzidde wano n'ategeeza eggwanga nti sabbiiti ejja kkooti za Uganda tezigenda kuwulira misango egya nnaggomolo egikozesebwa abawaabi ba gavumenti olw'okuba nti abakozi baabwe bano bagenda kubeera mu lukungaana lwabwe okwetoolera eggwanga lyonna okusobozesa okubabangula ku ngeri eyo ey'okukolamu emirimu gyabwe. All sessions or cases that are scheduled for next week, we have requested the judiciary to allow us adjourn them, grant adjournments in cases where prosecutors are involved next week, so that the prosecutors get time to attend. And so for the public, it is very likely that all criminal cases that are scheduled for next week are likely to be adjourned. We apologize for the inconvenience, but it's very necessary for us to get all the prosecutors here, and this only happens once in a year. In order to prepare them so that they can go out there and serve the public better. Anita Annet Among yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.